n'agamba nti Odinga asibiddwa enfunda eziwera mu makomera n'okuyita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo wabula ensonga za Kenya abadde aziteeka ku mwanjo. The gentleman we are bidding farewell today gave more to this country than most will ever. He endured years of imprisonment, exile and political struggle for not the privilege of power, but for the principle of service. He bore the scars of his struggles with dignity and calm poise and turned pain and suffering into purpose. Jacome was also at home in the hamlet of homes and at ease on the grandest of global stages. His heart belonged to the people. He shared in their pain, rejoiced in their victories, and never lost faith in the people's goodness. Mungeni yemu Dr. William Arap Ruto agambye nti kigenda kubeera kizibu Kenya okufuna omulwanyi kayingo nga Raila Amolo Odinga bw'abadde. A towering patriot, a relentless reformer, a visionary statesman, and a selfless servant of the people departs from among us. When a mighty bongo tree falls among us, we are left in awe of a life so immense in purpose and impact. And in that quiet moment of both boundless gratitude and unfathomable grief, we are rightly bound to ask, from where shall another like him rise? Ladies and gentlemen, there was and there can only be one Raila Amolo Odinga. Ebyo nga biri bityo munnakibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine atendereza kakuyege w'omulundi guno n'agamba nti abakuumaddembe bakuumye emirembe wadde nga waliwo ebisoomooza. Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu kuŋŋaala bannamawulire e Busia n'ategeeza nti kakuyege bw'atyo bw'alina okutambuzibwa ng'abantu tebakubwamu mukka gubalagala n'abamu okutwalibwa mu makomera. Tewanabaawo okutemula bantu, tewanabaawo tya gaasi bo tezinnabanyumira. Nga kirungi nnyo ekyo, mwana tuffe zitunyumira bitya? Ffe tunyumira okukamala. Era ffe twagala batulekaawo mu butanyumirwa kubanga tetwagala tya gaasi, tetwagala kuba bantu masasi, batuleke bulesi. Looza mwongedde okulaba nti bwe muvaayo mu bungi ate nga muli unarmed, nga muli disciplined, wabaawo enjawulo. Mwe kennyini musobola okwekuuma, mwe kennyini musobola okukuuma abo abanafu, abakyala n'abato n'abakadde, abazze n'akasimu ke ng'ayagala okufiriminga bye tukola. Ffe kennyini tusobola okuziyiza ababbi. Njagala mweno campaign tulwanyise obubbi, tulwanyise obukozi bw'effujjo. Baagala nnyo okutusindikamu abayaaye abakozi b'effujjo. Ndi musanyufu nnyo nti abavubuka mwe kennyini mwekozeemu omulimu. Wabula Kyagulanyi ategeezezza nti ensimbi mu kiseera kino zibeekubyapi mu kakuyege waabwe era obuzibu abutadde ku butafuna nsimbi NUP ze yalina okufuna okuva mu iPod. Mu mateeka twali tulisivinga ssente ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye mujjukira mwami Norbert Mao bwe yakozesebwa gavumenti okumakinga sure tutuuka mu kalulu kano nga tetulina ssente, nga tetulina n'amafuta. Twebaza nnyo abatuyambyeko okutuvujjirira okuba nga tukyatambula, naye era mu bugubi obwo twesanga nga tukozesa awamu mu kalakasa tusobole okutuusa obubaka ku bantu. Yes, kivudde lwa mbeera gye tulimu nti mwami Norbert Mao ng'akozesa olukujjukujju baasala amagezi ne batusalako ssente ze tulina okuba nga tufuna okuva mu palamenti mu mateeka ze tubadde nga tufuna. Ate yakwatidde ekibiina kya FDC bendera ku ntebe y'obwa pulezidenti Nathan Nandala Mafabi agambye nti agenda kukyusa ebyobulimi singa bannayuganda bamwesiga ne bamulonda okubeera pulezidenti waabwe. Nandala Mafabi okwogera bino abadde Butebo mu kukuyega abeeyo n'ategeeza nti singa FDC egenda mu buyinza ebintu mu ggwanga lino byakukyuka. Mafabi asabye bannayuganda ku mulundi guno okulonda nga beegendereza bakyuse obukulembeze bw'eggwanga lino. Jogoza pamba we n'omukale we niyo mukale we ate nga pamba ye waleetere niyo subona tukunalima pamba tunde kufunemo zisate n'ebiteeteeyi zimizo zenda kufunemo buto bisigala byenda kukolemo maniyo ye kutamu naye mu migunda gyefe ni kukola jabalanga bati bidye byezi nani byezisolo zikafu zimbusi zingoko n'amamuzi nani muzimezozi ebi byose binyalika angefe kwabeera ano nga kwakolagani adwera.
Poliisi Entebbe ekutte omuvubuka Frank Ssempijja Birimuye eyabika kitaawe kyokka nga mulamu n'atunda ettaka lye mu bitundu by'e Nalugala e Katabi oluvannyuma lw'okumubbako ebyapa bye byonna. Frank Ssempijja Birimuye akwatiddwa mu lukiiko lw'ekyalo Nalugala Mawugulu olukubiriziddwa amyuka omubaka wa pulezidenti e Kajjansi Patrick Mubiru oluvannyuma lw'okumukunya ku ngeri gye yabikamu kitaawe Muzeeyi Desiderio Katongole ow'emyaka 86 nti yafa olwo n'atandika okutunda ettaka lye mu lukujjukujju. Ab'amaka ga Muzeeyi Desiderio Katongole abakulembeddwa mu muwala we Teddy Nakaweesi beekubira enduulu nga beemulugunya ku muganda waabwe ono nti yasala olukujjukujju nabba ebyapa bya kitaabwe olwo n'atandika okutunda ettaka. Ono Birimuye tumwetaagako ebintu nga 3. Neetaaga ebyapa bye yakyusa okuva mu mannya ga Muzeeyi n'abizza mu mannya ge kubanga Muzeeyi mulamu. Tumwetaagako National ID ekomewo Muzeeyi agifune. Tumwetaagako endagaano n'ezo powers z'agamba ze yakola then oluvannyuma Muzeeyi ng'akozesa balooya be nga n'ofiisi ya pulezidenti weeri tugenda kutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti tunoonyereza ebyapa engeri gye byakyukamu ate biddemu bisazibwemu bigende mu mannya ga Muzeeyi kubanga akyali muki mulamu. Kigambibwa nti batabani ba Muzeeyi Katongole babiri okuli Frank Ssempijja Birimuye ne Gerald Ssempijja balimbalimba kitaabwe nti baali baagala kuddaabiriza ennyumba mwasula olwo n'abakkiriza ne beeyambisa omukisa ogwo ne banyaga ensawo mwe yali atereka ebiwandiiko bye omwali n'ebyapa saako endagaano ku bintu ebirala olwo ne bakolagana ne bakayungirizi ku ttaka ne bakola ebbaluwa ezibawa olukusa okuddukanya emaali ya kitaabwe. Kyokka Muzeeyi Katongole agamba nti byonna ebyakolebwa yali tabimanyiiko. Nakaweesi Teddy muwala wa Muzeeyi Katongole ategeezezza nti baali baludde ebbanga nga beekubira enduulu mu b'obuyinza wabula nga tebayambibwa okutuusa RDC wayingidde mu nsonga zaabwe. Twazaalibwa abaana 14. Abaana 10 we tuli balamu. Naye nagira obutakkaanya ne baganda bange abo banyinaze abo babiri. Gerald Ssempijja ne Frank Ssempijja babba ebyapa bya kitaffe mu kitanda. Endagamuntu ye ne bakola olukujjukujju ne batunda ebyobugagga bwa kitaffe byonna okubimalawo nga bakozesa okulimbalimba bajjanjaba maama ne taata. Ng'ate taata ye mu bulamu bwe ng'akyalina amaanyi ge yali yakola essente ze nga yagirakawo omuntu we yaziteresa era maama ne taata nze nalimba jjanjaba bombi. Nalaba nga batuula obufoofofo ne neebuuza kiki nga taata ne maama bo baasalawo kubaziika waka nga batali ku kijja eri gye tuziikibwa bo nga bajja basalawo bagamba nedda tumuziike wantu tumuziika kumbe n'ewaka wennyini we twali we baatuzaalira nawo watunde ku ssaawa eno n'awakusala olulagala wabadde tewaliiwo. Naye neebaza nnyo Pulezidenti Museveni eyatumye RDC n'asobola okutuyamba.